tugenze mu secretariat simuzibule ngenda kusogerera dakika 5 ngende mu politics. Museveni yalagidde bawe Segirinya passport agenda afiire bweru bw'eggwanga. Nga bwe nkyogedde reported speech Museveni abagambye ebizibu bino byayina ebyokumubanja abaabula bwe byongerwako Segirinya okufiira mu ggwanga kubanga bagamba yayina kufa tayinza kuwona. Agambye bekikwatako bakwate Segirinya bamuddize passport agende wakiri afiire Nairobi obe Amsterdam ze agenda afiire eyo. Museveni kimuyambeko bwafa parliament uwulira programu y'okuziika Segirinya. Nze nasoko byogera mu gw'omusanvu bwe mba mbireeta towakana. Enteekateeka z'okuziika omubaka Honorable Segirinya Muhammad ziwedde. Bani abakoze enteekateeka zino? Lwaki bakolera omuntu akyali omulamu enteekateeka ez'okumuziika ng'ate tannaba kulangirirwa nti afudde? Lwaki abantu baagala nnyo abantu abafu okusinga abalamu? Wenjogerera bino nti abali mu gavumenti abakakasa obulungi ekiruma Segirinya Muhammad bamaze okukkiriza nti ne bwakola atya tagenda kuwona. Abantu bano bakakasa bulungi nti Honorable Segirinya ne bwanaakola atya obutwa obwamuweebwa tebuyinza kuwona. Bakimanyi bulungi nti embeera yonna gy'alimu ateekwa kufa bufi kubanga bw'omutunuulira embeera ye bambi teyeeyagazaako gaggwawo. Honorable Segirinya babadde bamuggyako passport ye nga bamuganya okugenda ebweru kubanga bakizuula nti singa n'agenda n'akeberebwa nga bukyali obutwa bayinza obbunuunamu nadda engulu. Wabula baagana omuwa passport asooka abeere wano ebisambya bamale okulaba nti obutwa butuuse ku leve eya waggulu n'oluvannyuma akkirizibwa afulumizibwa eggwanga. Era mu kwogera ebigambo byabwe bakkanyizza bulungi nnyo nti mumuwe passport ye agenda afiire ebweru w'eggwanga aleme kutuleetera bizibu. Bani abali mu lukwe lw'okuwa Segirinya obutwa era nga nsonga ky'entuufu ezaamuweesa obutwa? Wuliriza vidiyo. Museveni yalagidde bawe Segirinya passport agenda afiire ebweru bw'eggwanga. Nga bwe nkyogedde reported speech Museveni abagambye ebizibu bino byayina ebyokumubanja abaabula bwe byongerwako Segirinya okufiira mu ggwanga kubanga bagamba yayina kufa tayinza kuwona. Agambye bekikwatako bakwate Segirinya bamuddize passport agende wakiri afiire Nairobi obe Amsterdam ze agenda afiire eyo. Museveni kimuyambeko bwafa parliament uwulira programu y'okuziika Segirinya. Nze nasoko byogera mu gw'omusanvu bwe mba mbireeta towakana. Jjo nabalabudde ku Centenary Bank ne muddeeyo ne mungeya wabula omwana agudde eddalu. Centenary Bank agimanyi. Centenary Bank agimanyi. Uyu mwana alimba agudde eddalu kansirike. Mulekeeyo sente zammwe mu Centenary Bank. Twalabuulira ku layini waliwo omukyalo omwali wali obulumi bumuluma atuya na musaayi. Airtel temwandibadde mmwe. Mbadde nkomawo mu January naye baana bange sikyakomyewo. Abewaffe tetubeesiga tubadde twesiga Airtel tuteekako sente zaffe baana bange sigenda kudda baana bange Airtel layini kangimenyemu ate omenyamu ekizibiti naye bannange naye mmwe omenyamu otya ekizibiti oweddeyo mbwe omusimbi gwe gwa contract number gubadde ku Airtel. Waliwo lwe lugenda okukyanga mubuuza Centenary Bank lwaki teziriiko ate nga nabalabudde kansirike. Bagambye Honorable Segirinya agenda afiire ebweru parliament owuninga okumuzza bamuwambire ku kisaawe bakole ku kuziika kwe Segirinya gwereyo tewali nupu kwesaza. Owulidde ebigambo bye njogedde? Parliament yokka yebeemunona yokka yebeemuziika tewali wa NUP kusalawo wali kuba Segirinya yagamba bw'afanga ebyobufuzi tetumuziikanga nga Museveni tavuddeeko tuleke omulambo gwe guvundire mu Kampala. Yagamba oba tugulwanya ne poliisi omu n'asikamu omukono omulala n'asikamu okugulu. Segirinya ye yabyogera gye biri ku internet terimba. Segirinya yakyogera. Museveni agambye oyo Segirinya mu mutwale musoke mumuwe
passport ye afulume eggwanga nsooke mmale okusetolinga ekyabano be bammanja sibamaze URA ne Museveni ne URA bateeseza bwe bati emisolo gyonna n'empoza zonna ezibadde ziwoozebwa municipalities municipal councils tebaddamu kuzikozesa kati zigenda butereevu mu central government kubanga yale ezibakubanka nebwoba owooza wa sigiri ya nkoko sente obe wa chapati sente zigende mu URA mu central government zonna tewakyali muzannyo buli muntu buli nyumba eri mu municipality mu municipal ew'omusolo n'ekibangiriza oba ataano ku 10 ka poloti oba ekibangiriza ekiri mu municipal nga tekizimbiddwamu nannyini kyakiwera omusolo bw'aba tasobola aveewo bo batwalewo bw'oba olina ekkubo eriva ku main road ne ligenda waggulu ebyo bimwetuma wire kilozi simanyani road simanyi lirina kuba bwe lisukka mu buwanvu bwe lirina okubeeramu nga ogenda ddiweera omusolo okuteekako akapande mbuwire bikoze bitya avenue simanyi kilozi simanyi road mugenda biweera omusolo mulowooza biweddeyo nkugambye ennyumba amakubo ebibangirize mu municipal bw'oba lowooza nti biweddeyo bw'oba olina ebimuli mu bikebe mu municipality mu municipal olina ebimuli awaka mu compound olinamu emiti mu compound you pay the tax not the costa you pay the tax not the bus but the tax mbyogedde ndi mukwerege mugenda biwulira mu mawulire wanudde nti ebimuli emiti ebibangirize amakubo mwena muli bakuwa musolo ng'olina ebigambo ku nnyumba olina billboard ku nnyumba olinako ebigambo olina byolanga simanyi biki olinako billboard you pay the tax not the double cabin not the bus but the taxi yes za musoro as if obo yagala oba tuyagala awo wetulaze waliwo omuntu mangambe naye pastor lwaki temutuyamba omusajja n'atatuukiriza bintu obulumi nga bungi ani akuyamba nga gwotudde tugenda bisomako wano leero